Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibine birungi renda kulukumi kuwadde renda olobulabo bwakumukumu moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka jinkoma kyokumanono badyawo naleta olobugaya butuka omwanono nayewawo mugwakimpwaja mupomeranze zo surprise ataka tezireta hatataka wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabulonina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba dyenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabulonina Jebaleko mukwano. Halo, jebaleko. Sikuwulira. Ompulira? Kale ddiya kaakati nsaba onnyambeko ngambye kankubire ggwe. Kaakati ani omwami wa Gladys yatuguzeeko essimu ayagala tugimuwe naye mbadde nsaba onnyambeko oba nsobola okukulaba tetugimuwa oba nenjiwa ggwe n'ogimumpeera mba nsobola okusanga wooli ndi wano nga olaba ku gundi ku Northern wanje ndi ku Northern bypass bw'ova bwoti ku express nodda ku Northern ndi nvudde bweti eriva ku express ndi ku Northern wanje obadde oyagala obireete eno ewange mbadde njala mbikuleetere maybe osobbi mu mpeera ati kati tula kirokolo manyiyo manyiyo mukwano kati woba oviiridde eno kati oviiridde Kawempe oviiridde eno Kaleebe olaba sitabekisi ennene eri ku mukono gwo gwegirako ogwa left nga mpise kati nvuge nzire ku Kaleerwe then Kaleerwe nkwate ekyatula osobola oyita Kaleerwe oba osobola oyita waneene bwayise ssomero lya Biraali essomero lya Biraali ndimanyi kati osobola oyitawo n'oyita ku Biraali nodda waneene okutyo we bayitawa ku Avis yes kati kansooke ntuukeko awo nkukubire kuba kati nvuga kale mukwano kansooke ntuuke awo nga ku Avis nkukubire okay jjukira yagambye omwami mbu tamanyi oli gyali okitegeera kati nze mbaze nti njagala laba ye tugende okitegeera leeta jasi teziri awo kungulu ojalulaawo mpa akasawo kali munda engeri gye nnabadde nzunga oli bulijjo amukulira yamugambye ne kumakya nti twagala laba oli like ndagirira waali namugamba mbu naye tamanyi waali akuba ayinza omugamba nti
bakuweerezza oba ebintu bagala biwanze but it's okay kasa tebategedde nti nze shifa baba ngambye omukazi alaba nnyo program zange mbu n'omwami kwe yava okundaba nga mukyala we andaba nnyo okitegeera so kwe yava okutandika naye okubiraba omukyala faani wange kati ate ono tukubidde mukwano gwa mukyala oba ye Queen mukyala ye Gladys oba ani Nantongo Wankima kyokka omukyala Wankima ate omwami wa ku kyalo kyaffe gye nzaalwa ekyotera Kyakkonda akaala amatendo wennyini ku kyalo n'abanzaala abamanyi kati tulina okwetondera omukyala ono adde mu maka omukyala Wankima omwami weewaffe ku kyalo kati eno famire erina okubaawo okitegedde ate era jasi kola ogukusasuza olina okujubisa omukyala tumuzze mu maka kyenjogera ng'oyongerezaako ng'ogayiye nkwanto ddala n'ozinga emikono nga twegayira funa ebigambo ebyegayirira funa ebigambo ebyegayirira laba ono ava muleniya ayingira buyingizi the flowers smell so good oba gwali omucungwa oba omuyembe nze no nkanyiza gamba ebimuli birunga bulungi naye nga nsobola ogulya nga nvuga ogujje ku muti gwaffe bambi gwe enkima mpya gye tuyina kyogikola obukima bugamba oba ani ono enyanyingirira buli kengera so it should not end in tears manyi teri mamotoka nnyo mu kkubo mukwano liyanga olowooza bwe tuzza Gladys ew'omwami we agambye nga ku Biraali Avisi omanyi ekkubo tulinga balirimu ffekka Chimpa
kamutuuke waali kuba already ndi wano nga ku Biraali aŋŋambye ali wano nga ku Avis. Hello. Mukwano mbadde olaba wano ku Avis ne waliwo ewali Chiri oba nabakiri soda factory outlet. Manyiwo. Aha, kati nzirewa. Lenga straight. Okay. Kati wona lenga straight wona obojja. Ye mukwano. Ogenda sigala olega toweta wadde. Ojja kusanga ku mukono gwo ogwa ddyo. Manyanga ogwa left ng'ojja. Tabex ennene kati tabex wona ogituukako. Bex? Ogenda kuyongerako maaso sinnyonnyo njatuuke wali. Era ogwo omukono gwo olina otutunulako oguliko yo tabex ennene. Ojja kutuuka maaso tange wali ebibaati. Then wali boda ebazikanikira in between ya waliwo ekikuba ekyambukola mukeko katinya waliwo apartment ogenda okutuukawo nkumi. So nsange Starbex ntunule ku mukono ku mukono gwo gw'ojjirako gw'oba otunulako Starbex weeryawo ennene. So njiyiteeko katono. Ogendako yongerako maaso si kyamaanyi ojja sange wali ebibaati weyongereko maaso kati ebibaati wakaliisa waliwo ebakanikira boda ekikuba ekyambuka eky'ettaka. Kale. Ogenda okwambuka era oyambukako katini. Kale akalina obojja bbanga ogiraba opaakingawo. Okay dear, kale. Kale. Bannange nyina bannyonnyola ekiriwo naye mulinde mmale vuga ntuuke kubanga bannange
Love eruma love. Asooke nvuge mukitegedde. Anaatulaga munne kale bisimillah. Ate nga mbasaba mwenna mikwano abatulaba bwemba ndeese surprise gy'oli munkwate bulungi ndi mu kisiibo. Sagala bintu byakunkambuwalira nga ndi mu Ramadan. Mukitegedde munyanguyiriza obulamu. Anna, don't you ruin my Ramadan. Mubeere bantu balungi. Terinze n'omusipi. Mubeere balungi gyendi bannange. Mugambe bugambe nti bannange Shifa aleese surprise tubiyise mu bwangu. Tetudda mu kwetooloola ate atubiyise ate that. Yes, bakiwulidde? Abamu tebawulira naye ono aba bavuga batya. Mu busiraamu kyobuuza? Kati sisobola siibirako nga nze siri musiraamu. Basobola okusiiba naye nkusiibirako. Naye mumwaki mukama mumwaki nga mumwaki ogusiiba. Anti mbadde wano eno n'eŋŋamba kyokka nakolerako era wano omanyi otuuka mu kitundu nga buli wantu wakyamawo. Obadde gyasa ogamba? mbadde ŋŋamba nga nina kye neebuuza mu ddiini yammwe ey'abasiraamu. Kati essaawa eno muli mu kisiibo nsobola okusiibirako? Osobola naye mubasobola toliimu. Lwaki tonzikiririza? Nkumanyi jasi nkumanyi. Mbadde nkyeyamye nga njagala nkusiibireko. Mune nzijukidde kapa eno wano bambi oba bali batya nakolerawo oba bakitadde. Kozi bulwadde ki obwajja ne tulwala amaaso? Red eye, yes. Mu biseera bya red eye. Wana eno wali gondi mu guest house n'akabba. Bambi omukyala ya surprising omwami we. Na parkinga kwa kakakomera kenyini. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulugumi Yes, kati webakanikira piki kwennyini wakakuba akabalinaanye wennyambukidde. In between akambuka. Kati ndaba kalina. Kati lero benalengera wa apartment kanve nayo. Otuuse. Ndi wane wali kalina so wabweru ku gate ndabawo n'obwana bungi. Kanjije. Kale mukwano. Kale. Kanfune wemparkinga wano. Okay. Munsabire bw'amala ndaba nti Shifa. Oda njogera naawe. How are you? Fine. Kakati. Nze Shifa. Kati mukwano gwo bannaawe tulina ebintu byemabega. Akena kujja tube twagala nti omulaba ku wallahi mwami we yatumye tumukolere surprise. Kyo kituufu naye nange nayagadde mu musangewo naye nagamba aliko wala naye ng'agenda aliruddawo. Aliruddawo? yangambyeyo naye ng'agenda kujja. Oza najjanga saa mmeka? Bunaba tebuddeyo kyokka bambi kankubuulira amazima ekituufu waali naye tamanyi nti ali wano. Nkimanyi era sijja mugamba. Naye nga simanyi oba najjanga mutanyi. Nedda jangu. Era tetulina walala tumulowooza kuba naye nze mbadde nsaba onnyambeko nga ggwe
nchungene nchuke nfune we parkinga wano wenyine parkinga awo laba anti eno nyimpi nnyo zone era ziparkinga wano tunulire yange bwe yakula maaso nafe tulira omusiyenta naye era parkinga naye mu ngina gikuwoji parkingire kakati sweet nedda nti bw'omugamba nti tujja agenda gaana leka tuleete ebintu bye bwe kikole nga gwe magezi because naawe era tewandya kisooka osembere nze ensobi z'omwami zonna yazimbuulidde n'amalayo teyaleseeyo gwe manya ky'omanyi nange nkimanyi naye era nze naawe bwe tuba kale gwe aye kati gwe yiiya kati gogena muyiiya ote ekyokwambala kikulu naye nnyamba simanyi bogenda tusobola okujja mu kikomera tomuleeta eno kati wamala okwambala nze nkubiri lwaki gwe toweefuula nti gwe olina abagenyi bo babo naye ayambale abakubuulizeeko kikola bambi nyamba nze nkimanyi ne bwe wandibadde gwe era mukwano gwo oba omwagaliza ekisinga oli ali mumaziga nedda kyensinga omumanya nti era obufumbo bwobwagala ate kyensinga omumanya nti wandyagadde abaana babe basinga omaatha nga tebalina bazadde ate era kyensinga omumanya nze naawe tukimanyi nti bwe tuba tukedde nga towezaaliddeeyo omusajja ensobi zibaawo naye ate n'omusajja akyasobola okugamba sole nabyo birala era obadde njagala oli mu musinkanye naye gwoli era oli aŋambye kasooka abireke ffe tujjenga ffe naye bwe tunaamala okwogera naye ebiki tujja mukubira naye mbadde nkusaba okkirize onyambe kubanga kino naawe bw'oba totaddeemu effort munno kuddayo omanyi tugaba chances ayinza okuba chance tezinnaggwayo tugaba abantu tugenda okugamba complete team tubatadde omanyi abasajja tebakyetonda nange namugambye wabanga yadi meetings ensobi yamusonyi kati nze kanzije tweyambe ffenna naye nga nadendi mumukkiriziganya ng'alaga kale ku Saturday yakuddayo it's okay ffe katukole kyetukole tetumunonye kuddayo naye tubeeko kale we tutuuse olaba omusajja anoonya nze omanyi saawa ze yakedde kunoonya ku 12 zaakumakya era yangambye waliwo ebintu bye bagenda oleeta kale jo namugabe njamu kuva jjo by the way since yesterday ate nange ye yanoonyeza okuva ejjo naye mbadde nkusaba ffenna twagala mukazi munnaffe yenna waaba waliwo ebamwagala atuulewo unless kale waliwo mpozi nga nti chance ziweddeyo teri bya chance ziweddeyo by the way it's the first time tokiraba kati kaŋŋende nkyuke bwe nti ntunula eno gyenzira mpozi bwe tujja tuyingirawa anti kati namanya nti weewano oyita amugambe oyo asula kuva eri tamumanyi kati ogenda kumbipinga tujje tuyingira lwaki tomufulumya mu ngeri nayambala nemutuula kabalaza anti ngenda mufulumya kati denkwambala ate agenda manya nti yemu thank you ambuuze badde okola kimugambe yembaddeko naye waliwo ebinsobedde sokojje kuba munju mulimu omwana omuto kati nefula alina byemunyumizeewe thank you so much kale sweet wange ngende nkyuke katwanguwe mukama naye tulaba sinnabanyonyola biriwo bannange ne bana ebyokukyuka tebitulise ye bwe ngende ewala eryokukyuka waliyo gye nkyukira kyobola banjagala Toyota Hilux naye nga balungi abatulaba programu omusomwaga surprise your loved one tulese surprise olunaku olwaleero apology surprise munsabireko buli omu waali naye bannange twabaza mikisa omanyi bwagambye mbwalina gyali kati nno nze gwasanze nga ndi kalema mbale yamuga tutuule tumulinde naye era teri walala wanobera era ali wano ewa mukwano gwe omukazi ategeera either waabo oba wa friend we naawe jasi wamaggwe kati nze nga ngenze mu bufumbo oyinza obutampagira kubeera mu bufumbo onkozi banna oba oŋŋamba nobanoba noba chances z'omwami tezinnaggwayo bannange ate munabagambye ngenda lemerako bitya kubanga weekyakkonda omumanyi oyitu nno yaziika ne taata wange musiraamu yaliyo mu kuziika atumanyi nnyo kyokka ate omukyala wankima ssenga wange nantongo
ekyo yakoze kibi, but is admitting that I did a mistake and agamba I'm done, taddamu. Tayagala kufiirwa mukyala we. Nemmwe lwaki tetulese emmotoka wano eno? Kale katutwale wali bwetavaako bampa. Naye ng'abatulaba mbajjukiza nti Hypex Studios bali Nsabala Road Najjana Nkumbi ni Jacobins Motel. Kamala okubira client wange mu updating embeera bweri. So ffe esanyusa. Kubanga bakkiriza otulaba. Mama. Obumotoka awo abayitawo. Kale. Okay, mikwano badde nkyabagamba tutuuse okusinziira nabo mulabye tutambula tutuuse tuzza mukyala waka bambi omwami there are some mistakes ze yakola zesigenda kuddamu ekikulu nze nazitegedde ate naye yebale kumbuulira kituufu omanyi abala batutuma nga tebatugambye ne batutomeza yambusaawo jasi but he told me the truth nangamba shifa kankubulira amazima agasembayo wadde gaswazaamu naye kanga gambe ogende ng'omanyi gy'olaga obuzito bw'obusungu omaze okwambusa ndokinge obuzito bw'obusungu omukyala wange bw'ayina bw'atyo bwe yagala bane siyana kwambala kakondo kanyambale flat gyasembeza ebirabo bambi musajja wattu ali sorry kati omukyala mujagamba tamusonyiwa so naye nga kye yakoze bambi kinenemu naye era nga si kipya kinene but si kipya but abamu asobola kikola ate ne gufuuka muze okitegeera but ye agamba teri kalungi ayagala maama w'abaana be ate era aboneredde oyo maama tufudde obambibinze wanje katusembere kirungi kale mukwano nange nomwagadde twafuuse eddaba bbadde jasambi nkugulire kale naye nga mutegeke pen n'olupapula ngenda basomera enamba za Hypex Studios Masaawo nga tumaliriza ate ng'era mbajjukiza nti yabasomera enamba za Hosh Fashions and Bridal ekikiggwe omaze fuluma wange nkugulire fuluma ndokinge muli bulungi bannange leeta kinyumira ku ngoye zange soka okwasa naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda naye genda eyinze tonyenyigiriza nga bakuba naani ekifaananyi kwata ate lwaki obagoba baleke banno but the veil is not veiling batugambye tusembere bannange tuleese surprise kwata wano sooke ntereze veil birthday yani? You are lying. Kwata eki. Kwata kati. Ana ife bwe tukoma bye kubisaako bifaananyi. Ne wali kinayitawo mulyango. Salamu alaikum. Muje baleko banyabo. Banaye. Galawo. Tulese sabbali.
leta iPhone yandagikubisa wali aze banange batuddewo babiri labayo kwatirako oli abenga yeyisaawo alabadde mukwatireko awo gundi bakwatireko gwe weyise obenga yeyisaawo jjukira oli omulabye mukwano gwe banga yeyisaawo banga agende sembere eno Saidi bannange tugende jangu eno naawe ate gwe wenyula surprise. Surprise. Keka wali munsonda kiyimirire. How are you, dear? Banang. How are you? Ka Samsung phone. Oh my God. Sonyi wabana nawe. But if someone apologizes, this is for you. Baby, you can tell one again, not to them side. Come and sit this Yeah, side. Nsali sokulaba ku mukwano. Nange kunsanga. Samusanga tumwaga. Kyokka bangambye otera okundaba naye tonsanyukidde. Bangambye otera okundaba. Ne maama tonsanyukidde nakundabako. Omumanyi? Amumanyi. Nalongo Gladys, our love, bannange. Kyokka bambi ali sorry. Very sorry. Very, very sorry. Takyaddamu. Agambye muwe ebibonerezo byonna by'omuwa naye ng'obimuweera wali waka. Ye agambye mupanishinge ng'oli wali waka. Omutima gumuluma. Byakola tebikyajja. Tabitegeera. Neŋŋamba nange kannoonye Queen. How are you? So good. Jamu box mula. Bandi msonyiwe. Agambe it's not all about the gifts. Tekiri ku byo. Naye akwagala okuva ku ntobo y'omutima gwe. Agambe takyaddamu agenda kukyusa. Agenda kukyusa nti mwogere. Jase, jangu weetonde. Mukwano fukamira. Wallahi gwe tomanyi. Teri muntu afudde bize essimu yange. Talina mirembe. Teri muntu afudde bize essimu yange nga Anthony, mwami Anthony. Talina mirembe talina. Mwami Anthony Musibira.
emirembe tayina. The one and only. Mama w'abaana ye asinya tobadde yagala akaabe anti we mugema mama w'abaana omubwate era ali omubwate akwagala nnyo. He loves you so much. Ate omanyi akakulu akaliwo omanyi olaba mukwano abasajja bannange bakola ebintu nga n'ebimu tetuyinza binyumya ffenna we tutudde ne mune abasajja tebeetonda. At least akyalina sorry mukama, at least akyalimu okutya. Abasajja abamu tebatya akeera agamba muneego bitegedde gw'amaanyi. Okimanyi n'okwetonda abamu tebeetonda wadde n'akatono mukwano omwetonzi otya ng'alinamu omutwalo gwe era addeeyo yeetonde. abaagamba gwe musajja mu nju bambi ekirungi ali sorry yiye ntegenzeeko ali sorry ate ali ready okukyusa ensobi ze yazitegedde ate zonna yazimbuulidde yeewaddeyo n'agamba biswaza naye kituufu kyali bwe kiti ne bwe kiti naye siyinza kubiddamu. Otali obulamu tebutambula. Mwongereyo bambi chance emu yokka. Nedda naye lwaki bw'ogamba chance emu gamba mwongereyo chance. Mwongereyo omukisa omulala. Yeto. Wanje? Musonyi. Omusonyi. Anti labayo waliyo okusonyiga musonyi. Asaba kwogerako naawe. Ye bannange. Asaba kwogerako naawe. Muddemu tubiteeke emabega tutandike chapter empya. Again n'ebisuubizo bipya omugambe byonna by'otayagala oddeeka bannange oddeeka omugambe nti kino ne kino ne kino tobiddamu kubanze yabiŋŋambye naŋŋamba sibiddamu. Bannaye talina mirembe amanyi kimu nti alabika alittula ono omanyi bye muyitiddemu tulagirira tategeddemu amaze kundabira wano nga takyalina byakkola wallaahi nga takyalina kyakkola ono tumuyitiddemu nga tumulaga bantu balala nnyo bamulaze nti baba bamuleetera biki naye nga bantu be naye ate gye tumwetoolodde maze kutuuka wano ne mugamba nkwegayiridde kituufu naddiridde kyonna nnimba toliiwo n'agamba ojja kutuuka kiro ne mugamba kankukyalire ntuulewo nninde nze nemerako mate mmanyi ate nze ekirungi omumanyi mukwano vaayo ndabike mu kamera lwaki obba omulimu gwange agwesimba mukwano halo Wanji gyebaleko ssebo kale nyabona gyebaleko bannange tuli wano ne our wife ate wankima tewankima bannange nga kirungi abasenga wange mukwano tata wange Ssentongo ne Namugerwa iye mukwano tuli wano naye mukwano nsaba omwetondereko mu ddoboozi lyo kubanga mugambe nti tuli sorry nze mugambye bannange nsanyusa okubanga muli naye yesebo kyamazima bebi wange omulungi omubwati nsaba kyamazima nsaba kunsonyiwa mukwano ensobi zikola abantu naye era nezigonjoola abantu kyamazima nsonyiwa ebyatuusewo byonna tebigenda kuddamu kubeerawo mukusuubiza amusoli bebira nayanziza mukwano bannange kifa wanje bannange nyanzi mpulira essanyu gete mumanyi essanyu lyempulira bannange ndina essanyu bannaye kirungi naye bebi mugambe togenda biddamu kigenda biddamu ekyamazima oba edda ndi waka neebase mu buliri nga mpulira ennaku nze mugambye kuva jjo mugambye essaawa zowankedde teri muntu afudde essimu yange bize nga
Kituufu. Mune bwe ntuuse ne baŋŋamba taliiwo mbw ate si waakudda kati Bannange. konze nja kusula mulinde kigenda nentuuza mukwano gwe mu ka hot seat wali ne mugamba chansi zaffe tezinnaggwayo mutusonyiwe tetukikolangako ate tetuliza kukiddira tubiteeke emabega waffe tutandike chapter empya kituufu tebigenda kuddamu kusuubiza ate mukwano gwe mwebaza kuba amwagaliza obufumbo abawala bamanyi okuwaga n'agamba kyatoddayo ojja kufuna abalala naye nga bba abalala bo wabeezaalira bomanyi ebyabwe so otereeza gw'olina bagamba gwewalabyeko ye mwana ate ali wiiringi wabayo omuntu ali wiiringi okukyusa tekituufu ekyamazima ndi wiiringi okukyusa buli kimu kuba bebi wange mwagala kifa sandi kunoonyeza nandibadde embeera nenjaganyaye agenze nange mubuuzizza maama otampa nakuhaaga ng'ate waŋŋambye atera okundaba atera okulawo oyo waliwo akantu kammwe simanyirani ono owekaliisizo simanya buyitaani Jessica mukwano gwoyo Jessica mukwano gwa bebi wange ne Faluku kale kambaleka mmalirize bambi kale neyanjira era kanjitume kati kuba obedda sirinali amazima kanfune wange kale kati mukwano nkimanye omuntu okusonyiwa kibaawo n'okwerabira kirala tubyerabire like it's a process omuntu osobola osonyiwa n'ogamba omuntu omusonyiye naye okwerabira buli wobeeraawo ne kikujjira omanye ekyo kino kyo kiremesa omuntu okuddamu okutambuza obulamu bwammwe bulungi trust omanyi obwesigwa buno trust muntu ogizimba bwemenyeka erwawo nsobola okitegeera kyo nange saidi yo nange ngimanyi ngitegeera naye tugezeeko ebintu ebisinga bye tukola tuddamu ne tugezaako we try and try and try tugezaako ebisinga byonna tugezaako ate kati bwe tulinaanako ku bantu bano basimanya bankuza anniversary emyaka 10 tera babuuza ku bibuuzo n'obagamba mwe mwava mu lubuto lumu nga mwemanyi mwakikola mutya naye nga bwe bakunyumiza engero zaabwe mubaamu okusonyiwa n'okwesonyiwa osonyiwa ekintu n'okyesonyiira ddala nabo ogenda otunulya olugendo lwabwe nga nabyo bibadde si byangu nga ne mu ngatto ze toyinza ziri nnyama ozitambuliremu ate leero ne liba essanyu ne liba waggulu luli ate ne bitama n'ogamba ye bannange luli ate ne binyuma gy'olina ffe tujja mukwano mu bufumbo tubwagala tugenda kujja tumazeeko tukimanyi tetugenda sangayo ki golodi it's not a bed of roses tukimanyi ne boosulawo nga weetegereza mukwano n'olinda emyaka mutambuliramu okunyiigagana kusanyuwagana mubaamu essanyu kale era n'okunyiigagana naffe tubaayo n'obusobi naffe ku saidi yaffe banna bwe bityo so bireka ne mutambula ekikulu laavu ekyaliwo waliwo abantu abakola ensobi nga n'omukwano wabadde tewali kyenkubuuzizza wali wabweru era wakuŋŋamba nti kino kikolebwa ku mulundi gwa 6 mbadde nsimbula emmotoka ŋŋende oba kuŋŋamba mbezo kyansi muna ezandibadde zikoze eki ziweddeyo naye mukwano laavu ekyaliwo tetugenda kufa tutaase amaka gaffe tugaagala oddeyo ewaka kozi oddayo ddi banene binyuma n'okubeera ewali akwagala gomayo abasajja beegulumiza omayo abasajja beegulumiriza yes mukwano tewezzayo alina kukima akukima eddi mugambe mukwano alina kukima Saturday evening leero lwakumeka
Today is Thursday, tomorrow is Friday. Kale mubeere nga mwogera ku ssimu kati like nga mwekubirako. Saturday teri wala, it's okay. Saturday teri wala. Naye tokyuka. Anti bikyusa byo nkimanyi. Oyinza nobeera awakala ne kakunyiiza n'ogamba omuntu nga wakola bw'oti tobizza. Ebyo bireke kati tobikomyawo bw'aba alina kyakoze ekinyiiza. Kayanira ebyo anti tebibula mufa abakazi tugamba mbu tulina emimwa tuyomba okimanyi. Emimwa gyaffe tegyewummulizaawo. Naye omutonotono mukwano toyinza kugamba nti ojja kubeera awo nga obuzibwe toyinza beera awo nga toyogerako ku bikunyiizizza. Wako abasajja abamu era banyigamu kati byakuseetinga onassaamu layini ng'eriko data. Agambye akwagala nnyo ate bitandika butandisi. Era abadde anjagala sijja muwayinza. Ako kakulu. Omanyi waliwo wootuuka omukazi n'agamba shifa embu eyo ekisiraani ekyo nze bikiri nga emisango mingi. Okitegeera naye wano waliyo ako ka element abadde anjagala. Ate gwe okituuka anti atubulirako wali. Ate okutuuka gwe wokkiririza omuntu nti akwagala naawe n'okifiiringa nti njagala. Si kyangu. Wamma abadde akwagala. Njaganya omuntu ate njagala nga nfaako sijja mwogerako kibi naye kyeyakoze kale namenyese nnyo omutima. Kitegeera kigenda vaawo mpola mpola. Sisobola kugamba nti osobola okwerabirirawo kati bate ekikulu beera wali ewaka mwogere mukyogereko ali wiringa okyogerako. Waliyo omuntu akola n'ensobi ye nkwetondereko yabuyimbye era kati bwalimu kikino ekigambo I'm sorry my love. Zaini najerondereyo ekimuli kuliko wano ne kakaadi kuliko kaadi kuliko ebbaluwa yino yagiwandiise gisomere. Hi, I'm sorry my baby. I'm really sorry for what happened. I never meant to hurt you and I regret my actions deeply. I promise to do better and make things right. I hope you can find it in your heart to forgive me. Nange neneetonda kuba tatange musonyiwe bambi. Kati nno kati mukwano omanyi omwami wo gy'ava gye banzaala. Bannange nze kitegedde kati ku makya omanyi emisinde gye nnyimukiddemu dde ewaka. Bannange gwe weddira nkima gye neddira. Kyokka omwami wo wennyini ne taata wange eyakafa yamuziika yaliyo ku lumbe. I've just known now. Akigambye na muntu nagamba shifa ekyakonda amanya akakala abasinga abamu baba tebamanyiyo kyotera kyakonda. Bannange weewaka wennyini ekifudde ewaffe abaayo. Mukwano ojja kufumba tusaba busabe. Nja kufumba kunkoba kumada. Ate munange alina empisa omwami wo. Tokuba nkiwukira tomagamaga tinkoye kampomuwe ebibaamu munange ogumaafunye ng'ategedde mbu ali naawe. Omanyi naako kabaamu ng'ogamba oba kati aliwa. Olwo nga waŋŋamba nkubidde mukwano yakutandise ku makya oba kuva jjo. Yes, kuva jjo nga tupulaninga nti n'eshifo oyimuka ogenda musana. Nagamba nina bwe ngenda ow'endamba naye wakubira kwata togatezanga sigimanyi koze nja kwata. Olaba bwamuyita Nantongo Gladys my love. Oh my God. Nantongo Gladys my love. Gwe kyokola it's okay okwogera ku bintu tetukuziiza nti tobyogerako. Naye might hurts ng'omanyi nti oliye musobya naye nga tegwalina omwetonda. Mukwano oyogedde akantu mukwano bakinkolako bannaye simanya waliyo. Mukwano ne bankola ensobi n'olinda sorry buli budde n'otunula ku ssimu
ng'omuntu eyasobya buli budde n'otunula mu chat buli budde n'ogakanda bo bataddeyo akameseji yeetonde kankebere mukwano batwetonderako tututte n'ebbanga tukyalinda naye nga tetwabivaako ebyokuli twabivaako kati kwegamba fe abalumwa fe balina okukuba essimu ate fe baba beetonda tulirindira n'emyaka abasajja balina pride naye nga kyemugamba kyekino bw'otuuka waali bw'oba owulira olina ekikuluma it is okay to talk about it tusirika owulira bw'oba olina kyotayagala ng'oba kikosa kuba nze sisobola mwogerera byonna fe abantu abamu tutereera weeyogeredde n'omuntu n'omugamba muneewakola kino kati lwaki wakikola kati ki kati olaba kati bwekibanga kyekyo ninga nange nyonya engeri gyembitandika mugenda njagala mbasinkanye ekijja kikole naye otuuze n'otunuulira n'ogamba onazzo si muntu naye engeri gyemufulumiza tebibadde byawe ninga abadde agamba omuliro gugenda mufulume tugende nakana nekabagambye mufulume kyokka ate naffe nojja n'otugamba musembere wano kumpi kati bayambala mufulumya bambi mukwano gwakwagala agambye obuzibu ate kati muyinza oyingira munda ng'ate tayambadde oba bwagambye bambi thank you naawe baliku abawala abamu mikwano gyaffe ffe abamu twabava nako tebakwagala ng'olina wootudde bagaba katwa ate mpulira bubi nga abaagala nabafunye obutakkanya ate nga waliwo ne relationship gy'olaba ng'ekyagwana ekyataasika ng'ekyasoboka ottaasika nze nobwedda njogera naawe nga mmanyi ti njogera na mukyala mukulu olaba mwana muto tobalaba nkutunulidde negamba yeggwe kanendowooza waliyo omukyala omukulu atumye kawala ke badde manyi omuntu era obwedda ngamba bano kati ono omukyala gwe tugenda olaba ye ngenda mukonvinsinga ntya muyitiremu ndaba oli gwe tomanyi bwonkenke bwe nkutunulidde nti nendowooza bakutumye nogamba ombuuziza nnyabo yeggwe nekugamba naawe yeggwe naye nga bannaayo ebintu by'ensi eno banakujjana kusomerawo ebbanga sidde nayo otugide era ngenze empakuka nga mboyinza okujja nga tesiriiyo bannange wamaddayo ewakaawo ofumbe mukwano si byangu abakyala we bakubuulira we batudde ng'olaba si byangu aprovidinga ate akwagala nnyo he cannot imagine life without you tomanyi gwe yejjusiza ebintu bingi gweomanyi wotuukira osanga stranger gwalaba obulabi ku TV n'omubuulira ekisembayo ku mutima that is big kubanga nze abantu bamanyi okuntuma banimbye ate abadde yakitegedde nti ali wano yakitegedde nti nja muleeta wano okuva lulya ngamba nkipange kati essimu nga toyogerera waali ono abadde tamanyi ng'olaba tali fine tanatereera nga njagala ddeyo kati era kati mwe mugenza okujja ng'olwolwedde era twabyogeddeko dda okukakkana mpolampola webityo obusungu bugenda mpola kale mulabemu ebirungi nze omanyi bwe bukya nga nnoonya bwe nnejja ku muntu nze bibi mbisembeza nga amdan bwe mpulira nga amdan nga tandika lowooza bibi bye byokka nsobole ku mutima okukukyawa ne kati tulowooze ku birungi bye bwe tuteeka ku minzaani ebirungi si byebikubira eno ebirungi byebingi kati tusinzire ku birungi bye tufumbe ate tumwagale ate yagala omusajja womaada mweyalire omwebikke mwebale bimugambe era wenne bwensiibula sigala ng'obimugamba ekyo namugambye kive ku mutima buddayo mulayize mwekwane bupya
Munange high five. Bekwane bupya mubenga abakeraba. Ije. Ate bawulira ngo oyagala okwogera ku bintu nga environment yewaka ekunyiza funayo akafo koyagala mutuule ku date ku dinner. Yes. Out. Yes, family day out. Wow. Kati this time round at every sliding away with just a man. Chokanga mwayingira mwenno mwaka. Gomanyawe ebisuubizo bye besuubiza. Wamusuubiza nawe nasuubiza ebintu ebyo. Nawe inabye wamusuubiza kati obimenyawo. Ate kirala kye mwagaddeko omukazi omulala nyingamu katono nakubira senga jjajja maama kojja. Omusajja oba tonnatuusa mukyawa lwaki obeera omwonoona eri. Abamu omubuulira ensonga zo naye nga badde takwagaliza kirungi. N'ekirala bali bakyayira ddala abantu baffe. Kati obuulira oba sisita wo oba brother wo n'atandikirawo n'awalanira ddala omusajja mmwe bukyalaavu yammwezeemu mubirese bali nga bakyamulabamu kiri ky'oba wakola ki. Bw'oba nga omusajja wo kyamanyi nti waliyo essuubi bukyali mwezina unless nga kisusse tekikola ki nga tekikyuka. Kati funira wano chance n'ebirala ebibadde butonotono we bubaayo in case buyisizeeyo wano mugayikano ne kano. Omanyi omuntu liwoyatula owewuka ku mutima. Kyegambye nti tosirika nnyo kutereka busungu byogereko. Byogerako ne baagala okugwa mu bulago. Nga biri fresh. Anna nkitegeera mbambi ate mutuufu. Nsobola omutegeera abamu bakola n'ebisinga awo. Okitegeera abamu beekola n'ebisinga awo abamu agamba nange kanneesasuze kangole bino. Obusungu tebukufuga toyomba tovuma byogenda kwejjusa. Era yakikola n'akakkana ate omanyi nti okusirikira eyo n'otanyega muntu najyo miggo mirala giruma nnyo. Era namugamba yali unblocking ne mugamba ai namba gye unblocking era ne buli badde ojja mujjayo omanyi nti ne buli badde ojja mujjayo ate nenta mujje wali ofubya mute ate banaina okutandika relationship empya mukwano ate batwagala tuyina gye tuli naye vaayo omugambi eno boolaba ngono yeeyisa bwe bati naye tojja kugwa kwoli ate nga mubi nnyo kuwona ate weevume gye wava. I know okitegeera we people we are not perfect. Ayina ebibi byakola nawe olina ebibi byokola. Okitegeera oluusi byatajja kugamba ate nawe olumu byotajja mugamba n'asalawo katubireke buki tubiwewe tutambule. Kati ate mutula ne mwogera lwaki bwakyuka disa ajja kukubuulira wakola we bati kyekyankyusa. Nze mwetonsinga mugenda tutuula mwogere ate nga bwegambye nti feel free byonna byagala omubuuzo bimubuuza. Kitegeera nsanga kudamu bibulira ebyo nti ate muwano byate bikitegeera nedda bonna oluli naye akyakyuse nga bwe yatusuubiza era yeyaŋŋamba ddala ngamba nakkiriza ensobi yange naye ansala nkukubireko mu 10 minutes okuva kati. Ndi kukwe kamalizeeko. Nsonyiye naye tekiggwawo lumu. It's a process, but talk about it. Lweweeyo lumu kyogereko kiggwe tokizza. Njagala mageno gena anti naye kyogereko mu ngeri y'obutali kuyomba, mu ngeri y'okunyumyamu ng'ab'emikwano. Okyogereko bwogezi bwe kyowulya ku mutima kiri kyogereko. Obusungu abuyina kuba tannakyogerako nannyini kyo ne bw'anaakyogerako naffe abalala. Naye kuye nga boe babiri bati nga tewali busungu ene guduwe akunnyonnyole mwe promising muvuge bupya relationship. Tetukugamba nti bijja ba perfect ngozeeyo bati okwenyiza kujja baawo naye abasajja abalala akola ekintu naga akasita otegedde so salawo but he's sorry, he's very sorry by the way. Kumacha mbadde nessimu tennaddako nga yankedde dda ku WhatsApp. Kumacha bakobeddeko halo yino ku emu ssaawa n'eddakiika 4
Hello nga yakedde dda ku WhatsApp. Yasa kungamba ali ku profile olagize nampereza naga uyo mukyala wange Tadi atunakuba simu ngaka bambi Sonye naye alina okukyusa. Ate era okimwegambire mu maaso. Yes, fita omutatya kyogereko kimugambeko. Everything is going to be fine. Yemwetereze ffenaffe kyetusinga okwagala olaba is a happy home. Paka abantu bo bagamba nnyo mbu twonoona simanya twagala bi endings in tears but kino kyogatta tukyagala kitusanyula. Yes. Ate feeling andi ku muntu wewaka. Omayiru linalowoozanga buli muntu nga kasito ngamba ova kyotera mampulira tuli ba Luganda tuba mu family. Mumanyi family yaffe bangi. Bambi so nenga kirungi webale naawe kubeera mukyala mukakamu. Naye waali amatomo mensinga bannange yetuzanya na feelings zo boba kyoyagala togamba kansooke endageko wanvuye ebbanga kuba nange bambi naye ayo musajja wamwagala ate kati mukwano tujja mu maka gaffe nga tumaliridde nalo tujja kufumba mukwano yes. So mukyalina bingi ebyokutuukako promises nyingi mukyalina okubeera mu ssanyu ebbanga ppanvu mukyalina okweyagala and you still young mukyali bato Saturday yes bagenda kutuula somewhere bagenda okuddeeka temubyogerera aka mubyogerere out then go home nga byonna mubirese bweru wakitegedde mutuule ewantu era woli mugamba twatuula wano olunaku bweruti mu kifo bwe kiti nonsuubiza mugenda okuyingira bati awaka wammwe nga bipya nga it's brand new. Now you want to live that omusonyi naye ne ku mutima birina okuvaawo n'obyerabira mu mutwe muba mu byogera abakyala bamutusonyiwa tunyigayo katono ne tujjukiza anti osobola okusonyiwa naye ng'okyakirina bannange nange omuzana guyinako nyigamu katono ne gamba luli wakola kino bannaye kati omuntu oba wamusonyiwa ne muddayo bupya omuntu nagayo gwatava ku bintu n'olemezaamu bannange nange nenkisabira ne nga mukama musonyiweze empisa siina gaddiba I'm sorry my love kirwawo nno kino ekimulinga tekifa it lasts long. Yes. Queen akwagala nnyo ate akwagaliza kisinga kyemwagaddeko okimanyi ate bale kujjawo mutima nazze ngamba ono agenda mugamba nti ndi wano mbadde nzirayo Zengenda nesi mutojiranga emuganya toyine jole abaddawa yafera kakadde bichi kamwewe muje mbozi jofunye onaida onambuza to ya yoweyo ekugambye weyisewo benga agenda eri kati twagala confirming oba mutuddewo naga ne gwe mutima gunkuba oyagala kola nze kuwamba government bomugambye bambi Goro mufera boka na katonga tuziza oleza ne kalero tugenda kulida ko da well fresh aya nenga bambi mukama abakumi naffe katugende Saturday akitegedde nkozi amugambe nti adde Saturday kama confirming agena kogera naye kamugambe Saturday evening ya mukima nkwano akunone yake nye boda amagera mukima not even Uber akunone sis vunando mufune special ayi motoka of course di mkwano shawa nyaboda ino tumekintu che era hello yes hello mugambire wamente kateka bweziri wanje kare nyabona ngibaiko mugambe mubebu wanje babe
Ye babe. Alina muyita babe. Era bwetuyita kamujjeko nziremu wama katuddemu tukubire bakuyita ebituufu iye ddamu omulabe bwotyo tokyuka olina obuntu bwobwo bubadde okola obumuleetedde okuba nga avunnama kati tobukyusa bwebwo buno naakubye wamma kati buno Elme. We are waiting for your omulungi wasibadde abadde ekiwuuba nondabako bebi nze nansiiwuuzi asiiwuuse Nabala obaga wontuusizaako neyanze but you have to change. Nkwana ekyamazima tewetaaga na kweyanza nze neetaaga okwebaza And you have to change. nnyo n'amaanyi Tugenda kyo. sisobola kuddamu kuswala mu maaso gaabo abantu bonna booli nabaawo Anti tugenda byogerako face to face, tugenda byogerako. kale mukwana sikirinaako buzibu bebi Tutakuntuma Saturday evening. ate nti nno omukime mutuule Samuweya ku ddina mubyogereko mugende okuyingira ewaka nga kasasiro yenna mumulese bweru temubiyingiza waka kituufu abadde agamba omukima Saturday nnyo kukima Saturday tubyogereko nga buugambye atange webale oli w'amaanyi nnyo kyokka dota wange gamba kifa wangisewo wetegeke ogenda ekyotera ku mukolo bukyaki eyebiikira ndowooza ogimanyi nkutidde biikira ku ddwaliro awo wennyini kati awo biikira ku kyaki we balina otugattira yesebo dawuni nzirina ne gomese nkwano ebale nnyo mukyala nja mumuweereza ebifaananyi alonde ezayagala n'amasuuti ngaleeta okuva ettaka totubye weesitukidde kale inshaallah katongeremu essaala amiina neyanziza byonna bambi kale ssebo kati puroguramu yoyo ogitegedde kyemadde nzizemu okukubira okukugamba nga sisobola kola okujja kwa ddi nti Saturday ajja nti mwenonere evening nja muno nasobola kola era kale ssebo bye kale bambi neyanze mukama abakuume kale ssebo Saturday mukwano ate omutuukeko nga totunula stress yadde ng'oli happy bane mukama mulungi kati sitaani bino byatayagala banno bye batayagala kati nze mpulira essanyu banenda kuddayo ngire ngenda ensiibuluke ngenda olya emmere nga ndi musanyufu kuba bannange omusajja yalaaja ninaakaaba ne ŋŋamba mukama mpa ebigambo ebyokukozesa nokuuma ebintu byammwe ebyomumaka ate mukwano era nga yoyo era kati wawulo ensonga lwaki era ali naawe gwe mukwano gwo omukyalo omufumba abeere ne gurupu ze abantu 5-10 obudde obwabuyina baaki emikwano tegisobola kusukka buli omusukka 2 ne muwera 3 kulina okubaako 2 ng'ono waataliiwo bageya kati atisi mbeere 2 mugeya 2 mugeye 2 omusukka kati gyebiri nze nabirabako twali 4 nga nze omu bwenvaawo 3 badda ku nzi ate byonna tebyamenyeka temusobola we muti kikoma kummwe bw'okiwulira ewalala omanya kwini naye bw'okiwulira ewalala ogamba Nantongo ate nange saagala mukwano gwange oba nze ndi wabujja ku mikwano sikyayagala ate ng'obe mukwano gwange bwenvaawo oyinayo abalala bakwano bo 4 ŋŋamba bangi abakwagala genda nze munaye either nkugobako abalala oba nze nenkivaamu sikyabisobola baby how are you want phone
ayagala senya mu budde bw'emikolo omwana ayagala kusenya agenda kulya ebya biyingidde waawo nagala eri bikigoseni bambi kale bambi mukama abakuume tubabaliza bisinga. May God bless you. Just know we love you so much, by the way. Nze nakwagaliddewo nga bakakunyumiza ne bannange kati kyawulira nkimanyi musanyufu. Abasajja babi tetuganye gye bali n'abalungi gye bali. No n'abali awo obuntu obutonotono nga bukyuka nabo bugenderera kulumya mukwano. Kale ate naye bali kuba mukazi ategeera otegeera bannaye n'ateeka aliiso tuuka ku muntu bannange nga n'omutima gunakulaba folomu wajjajjawo omwana eyaziba amaaso omukadde nga posa mukadde talaba naye nga muzejja semanda mumbire mwagala kubba mwana wange kati ono yandabirira yantegeerera naye gwe tomanyi gwe bwetujja tutidde ono omulabu wangeyogerako naye ba yaliwawo n'obuuza omukazi njabo gye bali akola buli kimu nanjera n'ebigere nenga abannaye nze short temper jogo muli musigo naye katubasiibule yongeramu okwogera naye tulinde kati yesunga Saturday musajja mukulu kale mweraba kale mukwano okitegeera nasoserenga omukyala ano byenga twakava mu Valentine tebamuwadde bimuli yakuwa n'ebimuli bya Valentine. Oh my God. Kale bye Queen, thank you. Yes towetonze jasi mwetonze wa ngotuse wali nebikubula ngotuse wali nga mnange obedda nyimiridde ku gwe. Okay mikwano banange mu program onso mwagalawo mukulikeeyo leero ba ending tears bibasaze batimu byononese bibasaze just not omukyala agenda kuddayo ewaka. Mukama weebale tuwangudde, we've won again. Mukama tusobozesezza okuwangula waliwo ebigaana but at least today kikoze. Omukyala Nantongo addayo waka. Nantongo Gladys, omukyala Nantongo Gladys addayo omwami we bambi. Omwami we beeyagala busobi bwabaddewo naye it's over biwedde. Omwami bamuyita Anthony Musibira ye mwami wa Nantongo. So Nantongo asonyiye omwami we. Nabagambe sijja genda into details but just know byonna biri mabega waabwe. It's a new chapter now. Naye nga bakuba akagoye bambi nakambadde bya papa naye nga bambi obutete mutandika okwetegereza obugoye bonna. Hosh Fashions yanjiyeemu mugenda kulaba gwe kosiima kakube screenshot jangu ompe ku WhatsApp ngambe Shifa banange Hosh Fashions aterere ku design. Mutandika okulaba okwetegereza ennyambala gye ngenda okwambala mu kisiibo muno. Mulinde insha Allah mugenda bulaba busharia obudress obusikaati obuma kugamba engoye ezigenda okunyuma okufaako obufi. Hosh Fashions yagambye leero yitawo wano pa ne bazikuba wali ne bagamba kano okambale ku lunaku bweruti kano bweruti lwakwa kuno sitaddeeko na bugatto bwadde buyina kugenderako naye it's just a simple free dress. Yes, simple kateekako nga weeyongerayo tekavaamu color. It's original kataki ng'okayiwako nga weeyongerayo. Babayise Hosh Fashions mbagambye mutandika okwetegereza akagoye akakubye kuba screenshot kaweereze mu inbox ongambe nti Shifa I've loved that outfit inkola nti mugenda love outfit bungi nnyo ddala. Naye nga mikwano ye kakati tubagamba kino nti abakyala abamu bamanyi okuwaga abantu naye kino kibawe ekyokuyiga. Omukyala oyo mwagadde nnyo muwala na muwala muto mukwano gwe mwagadde n'omuwala yennyini ali hambo. Of course olumu tulabira ku mikwano omuntu gy'akiipinga kati singa abadde n'emikwano bali bannaluwali abadde agamba ekimulimu kituweete mukizaayo ate mugende mu mugambe tajja ku asoose n'atugamba taliiwo okitegeera
ate olumaze n'agaana naye ndi sorry kambagamba amazima. So we love that. Thank you Queen for being a good friend. N'omwami naye tumwebaza. Ayagala mukazi we atakyalimu ak'obuntu. Waliwo abantu abamu ng'ayagala naye nga ka humanity nga tekaliimu, so alimu humanity. Ayagala mukyala we naye alinamu ne kumpisa, alimu ka humbleness ati ava waffe. So tweyanziza Mukama twebaza okuba nti naawe okibaddemu, si magezi gaffe si maanyi gaffe. Thank you God. Webale okuba nti otuwadde ebigambo ebituufu ebyokukozesa, osanga ne mbudde tuzze mu butuufu na buli kimu. Mukama tusiimye, tweyanza, bale kutambula naffe mu bibiri bye tukola. Abasiraamu mwebale kusiiba, tusiibire ddala mu nnaku ezisooka nzibu zino. Owulira nga bannange buli budde otunula ku ssaawa 12:42. Gwe yasiibye olyoka ombuuza wabulayo mmeka. Naye nga katugende wali maama nga basala kaffene. Naye nga tweyanziza mwenna. Thank you nammwe abalabi baffe. Thank you so much. Continue subscribing. Bambi musubscribing. Muliking, musharing. Mulabe video. Temuskipinga bulango. Mutusupporting. Mbagambye namba ya Hosh Fashions. Still mutusange ku 0702 56 21 57. Ate nga mbajukiza nti Hypex Studios wali Busabala Road na Janankumbi ni Jacobins Motel. Bakuba ebifaananyi eby'omulembe. Era bambi omwami gye tuva. Era nga omwami wa Nantongo bambi woba olowooza kuba ku bifaananyi ebirungi Hypex Studios bakubira ddala ebifaananyi anti akoonyemu kali n'agamba ebiikira ate nze abajja obbalagirirayo anti kati twogera ku Hosh gundi ku Hypex obate tonnamanya Hypex Studios nagambye buli kigambo kyenjogera olina okumpagira n'obujubisa n'oyongerezaako jja Nogo omulimu gukulemye. Gunnemi ogwaleero. Simanya gwe yasiibi. Ekigambo nagamba nkyogerako katono n'okyongerezaako kuba ebigambo byange byonna kati obimanyi. Bannaye era ngenda mutema. Leero tontema. Tontema kubanga. Leero bwedda kyoyogera nkiddamu. Ekiriwa. N'okutambula wedda wenzira. Hypex Studios bali Busabala Road na Janankumbi ni Jacobins Motel bakwefaananya ebirungi ate bakwata n'emikolo bulungi nnyo ddala. Era nga nabagambye mu kusooka nti mutegeke omugendo owandiika ennamba z'essimu era nga kambasomere mutegeseewo ow'okuwandiika. Hypex Studios bali ku 0789 343802 oba ku 0754 192434 namba ziri ku screen beekwate togenda kwejjusa. Ye mukwano tubaagala nnyo lwaki tetubasiibula nyona ensiibuluke abasiraamu mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We love you so much bambi mwe bali tusupportinga mwongere okunsupportinga ate mbadde nja atuyiseewo ne kano. Buli mwami ali eyo ng'omukyala we yakola kimututume tukola apology surprises ujje tubagamba ate nammwe abakyala bwe baba bakuweereza like okwetonda nga tekugiddeeko shifa bigaane kituufu n'ekyo ekintu kyoyogedde bigaane bwe baba bakuweereza ebimuli sorry nga tekugiddeeko shifa tobikkiriza shifa gireko kwetonde naye nga mweraba ogambye kyenkola kyekola kati nga obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.